kitalo, Hajji Haruna afudde, Kadame yagobye kitaawe ku mukolo amutwala ku musaayi, so ng'ate Kadame omulala alaajana ensigo bagitwala. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Balamusizzaako mwenna abampuliriza gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Beebaze gyo gyonna gye mutuusako engalo era mbasaasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwummuze emirembe, agiramuze ekisa bw'atyo. Agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo gwe yakanneeyungako essaawa eno yennyini nnyongera okujjukiza nti wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ba celebrities baffe bonna aba wano ssaakaate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Kale ngenda kusaba bambi subscribe nga teekako akadde butereevu tojja kwejjusa era nga ntandise n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga Hajji Haruna ono wa Ham Sounds bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Music industry mu butuufu yafiiriddwa kyamaanyi nnyo nnyini ddala era tulabyeko ku bayimbi ab'enjawulo bambi nga bavuddeyo ne bannabitone abamu bwe batyo nga bambi basaasira ab'enju y'omukulu ono nga mu abo mwe muli omukyalo ono Mariam Ndagire ne Rose n'abayimbi abalala bangi nnyo nnyini ddala. Kale nno bambi tusaba Katonda agumye emitima abako ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. So ng'ate byonna byo tubitadde ku bali. President Museveni yagenze maaso n'okubeera ng'ate alonda Brigadier General Felix Kalayije ng'ono bw'atyo yagenda okubeera ate sipiika w'eggye lya UPDF. Kale nno munnange byebyo ebigenda maaso eruuyi eyo naye ng'ate we tudda ku ludda lw'ono mwana muwala Kadama bw'atyo eyagoba taata we ku mukolo n'amugamba nti munnange sigenda kubeera ng'ate ndeeta omukolo ewuwo olw'obwavu era bw'atyo n'omwami n'atalabika ku mukolo. We twogerera essaawa eno kigambibwa mbu Kadama ono atwala taata we ku musaayi yalabikiddeko awo ate mu interview emu era bw'atyo n'akikaatiriza nti ye talina nsonga lwaki yeetondera taata we ate era butereevu ayagala kubeera ng'ate amutwala ne ku musaayi. Kati nera tubadde tukyali awo baana bawala ne baana balenzi wali ate ku social media ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate bajjayo obuvidiyo bwe bonna bwe yalinga akola bw'atyo ng'agenda maaso n'okubeera ng'ate awaana omwami ono eyamuyiye agambibwa nti mukyala mukulu bw'atyo yamuggalira mu kisenge. Buvidiyo bwonna bagenze maaso n'okubeera ng'ate babukuŋŋanyira nga nange butereevu ngenda kubeera ate mbukulekerawo olabe mwana muwala ono era tubadde tukyali awo ne TikTok omu bw'atyo ate n'avaayo ng'agamba mbu yayogeddeko n'omwami ono ate bw'atyo ataalabise ku mukolo agambibwa nti bamugalidde mu nnyumba era naye ensonga ze n'aziwa butereevu. Nga we ngenda okubeera ng'ate nkulekerako obuvidiyo buno nawe ogende maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange obwekkaanya n'oluvannyuma ngenda kuba ate nkulekerako vidiyo nga bambi nkuba kyeyo munnaffe oba bye bwe twandiyise Kadama bw'atyo akola mu nnyumba y'Abawarabu okusinziira ate wali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Bambi mukazi wattu ng'alaajana agamba nti okusinziira ku mbeera gy'alaba agamba nti bakama be balabika bambi bagala kubeera ng'ate naye bamuggyamu ensigo ye bagitunde. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno bwonna butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya naye nga ngenda kusiibula essaawa eno yennyini abankumire atakumira mpeera goodbye for now naye ng'ate toseetuka kubanga komawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Ngenda kusaba subscribe nga woba tonnabateekako akadde like nga vidiyo eno w'oba ogyagadde. Goodbye. Mukwano w'obeere nga wandyagadde okufumba nange twasazeewo ne hani tufuneyo namba 2 anaagumira ejjoogo lyange. Mukwano alina gye nvudde omwami wange mwensigalize si mu bubi muleke omwami wange anfukirire kuba kati bye twamanyira ova ku kyeyo kyekiddako si kufukirira kuyoyoota. Muleke omwami wange anfukirire gw'alina gye nvuddewo saagala kumanya ekitegeera X ndeka kuba namuvinga dda on. I'm sorry to say this naye namuvinga dda on. Muleke omwami afukirire ndowooza kati mulaba temundoga naye bannange ddala kanyimirira bulungi wano mumbuulire ddala bba wange lunaku ki wanaayenda
kikyana abanoonya kiki kyesiina naye musango oli okitegeera ng'alulunka naye teri alulunkana nga busajja bumpi bugasiya ndi mumpi ate nfuna omumpi okitegeera amabebi walonda wamala ne bajja bazipaakinga mu maaso go bagambe nina mukyala wange ogwo omu bw'ati ate simwongerako taddiba okitegeera abakazi abambi buli saa tubeera bato obeera mu kifuba kya bbaawo n'akuwembejja n'olaba ng'ensi ekumi kati gwe omusajja omumpi mukwano wano toweta mukwano gwange yambuuzizza kubanga wagambye buli musajja akwebakako tadda kazunzanji kyomumanyi bulungi mukwate omuyenge okitegeera omala kumulongoosa tomala gayenga n'ettaka kuba ojja kuba olumira wansi mukwate omuyenge omwetawaaze buli musajja ajja okwebakako ekirabo ojja kumpa kyabwereere kitegeera si ggwe wekka togamba nti walina oba kisiraani no n'abalala bwe batyo nayefuna kazunzanji ky'omuyenge omwekubeyo bulungi omutawaaza butawaaza buli musajja mukwano gwange agenda kwebakako ojja kumbulira abamu babalemerako okitegeera abamu batulemerako nomugamba munene nze namuvinga dda on naye naasigala ng'alemerako kitegeera lyokka nze lyenkuwadde for free naye tolikola ku muntu nga tomwagala nga tutali kuggulira ly'omuwala CEO w'obulamu bwe abantu bedda bangi mugamba nti Juma ye mwami yabadde agenze okukyala oba ye mwami yabadde alina okukyala oluvannyuma lw'okulaba ebintu ku ssimu n'alaba nga bikola ki bimusanyusa naye omwami tumuzudde era yono mu bifaananyi era nga si ye mwami Juma era omwami sobodde okwogerako ne mu maloboozi ge atugambye bw'ati saagala kumbuuza ku nonsensi w'oyo omuwala wulya muganda wange musajja kyategeera asobola okukyala ew'omuwala asobola okudda ku kitaawe n'amuvuma omusajja asooka ow'omukyala mu bulamu abeera kitaawe okitegeera bw'aba tasobodde kuwa kitaawe kitiibwa kitegeeza naawe omusajja amuwasizza tasobola kukola ki kuwa kitiibwa kitegedde muganda wange saagala kuddamu kumbuuza ku nonsensi oyo okiwulidde ekyo kiwakazi tekirina magezi obulamu bugamba kisebo naye kansuubire bulungi naye nze nina kye neebuuza munnayo nansonyiwa okusumbuwa naye mbutuufu sirina n'omu gwe nsobola kubuuza kyova olaba nanoonya essimu yo ssebo mpaka nga ngifunye kati kyova olaba nayagala nnyo nfune essimu yo nfune ne gurupu mwendi nali ndi wano kati nga bangamba omwana wange mulwadde biki ndowooza meesingako nze kati mukama wange omukazi we yajja yansanga mu kiyungu ng'agenda enserekereddeko ye what happened ne mugamba nga bwe baŋŋambye ne mugamba ndowooza omwana wange naŋŋamba nti osobola okudda ewammwe mangu kasita okola ki kasita otunda ensigo yeemu n'osigazeemu ojja funa ssente nnyingi odde ewammwe mangu okitegeera odde ewammwe mangu nga toyina ne ssente osanga omwana wo biki bannange omutima gwatya nnyo n'okutandika okugoberera bano abantu ababeera ku Facebook aboogera ku bakadaama eno biki nentandika obbagoberera nnyo omutima gwatya ne gutya kyova olaba kati nnoonya gurupu mwe nnaagwa naye kati leero kuba luli bansasula ssente kati neebuuza ngenda zikola ntya kati nalabako kuno omulenzi era nga abuulira engeri gy'oyinza okugulawo akawunti nti ogende kwa busha mashini ba-updating enamba yo obeere ng'oyingidde mu sisitimu eyo eya STCP obeere ng'ogiyingidde mu then ogende ku gundi kwa Hajji Bank bakugulirewo akawunti bakuwe ATM ogende ku ATM machine bakole ki bakuteereko ssente odipositingeko ssente zo kweyo ATM otandika obuweereza omuntu eyo ATM yeteeka ssente ku STCP kati ntandike ng'okuweereza gwenjagadde kati nekigambako ono mukama wange luli lwe yansasula naŋŋamba nti kaale agenda kukikola leero bagenda kuba baguddewo banka kati omanyi leero mujjukiza ngambye mbu nnyina okusooka ogenda mu ddwaliro nfune residence papers
residence papers yes waŋŋambye kati munnaye nsaba ombuliremuko wamma olaba kyetaagisa ng'ogenda mu banka ogulawo akawunti osooka kufuna residence papers wali okiwuliddeko nti balabe nti nze nandi bulungi nkwegayiridde bazifuna mu ddwaliro nyambaako ssebo woolabira eno message mukwano nziraamu kuba nange kati simanyi kyova olaba natandika okweraliikirira okuva omukazi olwo yaŋŋamba ekintu ekyo mukwano bambi nsaba busabi nyamba oba ombuulizeeko yenna ku bakulu ababimanyiiko bino nkusaba busabi